Olutalo omukulu General Saleh Aganye obutadde okukkiriza kukwatagana nakulemberwa omukulu Muhoozi Obuyinza ng'ono nno yalondeddwa mwami Yosette Bwabulwa nga omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko era nga General Saleh agamba awo mukulu we oba muto we yakozeemu ensobi ey'amaanyi. Gwe oyinza muganda wange ogamba nti bano bo bali mu kuzannya katemba waabwe, bali kwagala kuyisawo byabwe, bali mutukolako diversion naye nga bo ekituufu bakimanyi, bakuuma kintu kyabwe kutufuga myaka yonna gye baagala nga ffe ne munange tusirise nga tulinga abatabiraba ebigenda mu maaso. Naye nga bo obunkenke bungi nnyo baganda bange kyennyinza obbagamba mu State House. Omukulu yalonze mutabani we nga akulira eggye ekkulu ery'eggwanga era nga yamukwasizza obuvunaanyizibwa bwonna okubanga atwala buli kimu ng'era kidda mu mikono gye. Naye bagamula baliwo bagamba nti abamu ku banene mu gavumenti ne ku ludda lwe tebakkirizganyiza na kyamwana ono kubanga ensi yo temwagala. Abantu tebamwagala, tebamulinaako omulalo, naye amukakaatise ku bannayuganda kubanga ono waali tasobola na kusoma speech n'alijjamu, talinamu reasoning capacity wadde n'emu wabula okuggyako ebyokulwana n'okuduumira okutta obusi abantu naye nga temulimu experience wadde. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obajjukiza nti embeera yo erinnya wansi ne waggulu. Munnayuganda, muganda wange, mukwano gwange, twandiyimukiddemu nno ne tubaako kye tukola ekyenjawulo kubanga emitendera gino egigenda mu maaso, ffe bannayuganda ffe abakosebwa, bannayuganda ffe abalumizibwa, bannayuganda ebyaffe bye bigenda okuggwaawo. Omusajja obuyinza bwonna yabukwasizza n'abukwasa mutabani we. Ekibuuzo kibadde kinene, kati tubuuza ani afuga eggwanga lino? Obuyinza bwonna bwamukwasizza, tetumanyi oba lwaki, oba mwami Tebukabulwa yeggyako misango giri Congo oba ki, kubanga kati mutabani we nga bwe yatugamba jjo wano ku Twitter nti ngenda kulumba Kenya ono ngikubire mu lunaku lumu era ng'ayogeza amaanyi ng'amanyi ki ekiddako. So baganda bange, bannayuganda, ebigambo byebyo, mbeera si nnungi naye tulina okwekwatamu. Tulina okwekwatamu n'okwebereramu okulaba nga twetaasa. Bannange, kuno kwetaasa bwetaasa naye nga ki ekigenda mu maaso kigenda kuba kikabuka. Omwana yavaayo ku mitimbagano n'ayogera by'ayagala, kakati ye mugamba baganda bange, mikwano gyange, ki ekigenda okuddako? Ki ekigenda okuddako bannange? Ekigambo ekyo Eddie Kenzo yakyogera ng'ajaganya okuweza emyaka 10 n'amusitula n'agamba nti bannange, oyo takomaawo we mumulaba nga Bobi Wine, naye Katonda amuyisirizzaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi abasinga temwakitegeera. Kimu ku bye bagenda omuwandiikako nti Katonda yamuyisirizzaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi mu Uganda muba muwagira, era Katonda yamuyisirizzaako okukyusa obulamu bw'abantu bangi mu Uganda abatamuwagira. Kambalagiko bantu batono nnyo mu bangi, kambalagiko batono. Waliwo omusajja eyali yadibira ku buzigo bwa kitaawe. Mukazi we n'atuuka n'okunoba ne yeekyanga n'agenda ng'alaba kisusse, nga bbaawe banne baafaanaganya nabo emirimu, bakyala baabwe bali mu zi mansoni beeyagala, naye nga ye mukazi wattu ali ku buzigo bwa Sezaala kwadibidde. Oba okitegeera? Omusajja n'akuba endongo n'atuuka n'okweteeka mu levo y'okwetaba Big 3, naye nga bali be yeeteekako mbo naye Big 3 nga bo balina zi mansoni, emmotoka balina mmeka bakyusa bukyusa, nga ye musajja wattu ekyobugagga kyalina kiri kimu kyokka, ekimotoka kyeyavugira emyaka 20 ne kikaddwa ne kyandika n'okutonyanga oil ku street nga kifiira ne ku kkubo n'akirekawo n'avaawo na boda n'agezaako okujoininga politics, n'agaana n'okuwagira kitaawe nga yeesimbyewo kuba pulezidenti, n'awagira Museveni. Tekyamuyamba kukyusa life ye, yasigalanga bw'ali mu buzigo bwe. Oba okitegeera? Yali Bobi Wine eyajoininga politics
omwami n'afuna omukisa oguva mu buzigo bwa kitaawe essaawa ina mansion. Omwami n'afuna omukisa ogwejjako olunabe lw'ekimotoka ekikadde kyali kimulemeddeko kati avuga zimpenko nimpulira mbu muzo ayinamu neziri Amadi because of Bobi Wine. Eyali talina wadde ennusu gy'asobola okusasula bodyguard gwatambula naye ng'amukuuma nga banne balinanga ba bodyguard baabwe batambulanga nabo zibayitanga eggaali. Essaawa eno atambula n'abamagye nga balina mundu be bamukuuma because of Bobi Wine. Oyo omu. Waliwo omukyalo omulala yatandika mu house girl mu maka ga muyimbi omu. Omulimu ne gukaluba n'agezaako okujoininga okuyimba nga byayimba tebitegerekana nabyo ne bigaana. N'afundika nga yetandikiddewo ka business ku Salama Road ak'okutunda amayirungi ne bigiji. Enfufu n'emukubiraawo n'emutuuka n'ebuziizi mukazi wattu baneekuba. Bobi Wine bw'ajoininga politics omukyala yatandikira mu kutembeya na kutunda epuloni bwa people power. Kasita yawaayo obulamu bw'okuwagira Bobi Wine gye byaggweera ng'afuuse presidential advisor. Ayina ekyafaayo nti twamulabako ng'afukamidde mu maaso ga Catherine Kusaasira ng'amwegayirira Catherine Kusaasira aleme musiba olw'okumuvuma. Essaawa eno kati yafukamiza abantu mu maaso ge nga bamwegayirira aleme kubasiba because of Bobi Wine. Yali amanyikiddwa nnyo ku social media ng'omu kubasinga okuwemula. Essaawa eno TV presenter because of Bobi Wine. Beba afula presidential advisor nga tasobola na kuwandiika title yaabwe nti beba presidential advisor bemutamanyi nga tasobola na kuwandiika linnya lye. Tasobola kuwandiika kigambo presidential advisor naye nga gubawadde office eyo because of Bobi Wine. Olw'okuba Bobi Wine omusajja omujaasa omutendeke Jeno ali ku ddaala erya Jeno ng'ate ye president wa Uganda yayimirirako mu maaso g'omuvubuka omuyaayi ow'omu ghetto. Musajja atalina na kyali naye olw'okutya Bobi Wine ng'amulabyemu element y'okuba nti asobola okumuyambako okulwanyisa Bobi Wine yayimirako mu maaso ge n'amukubira saluti. Mwerabidde Museveni ng'akubira Buchaman salute. Oyo Bobi Wine botudda eyo tuveeyo mwabo tudde mu bannabyabufuzi ayina be yasanga mu byobufuzi nga babiruddemu emyaka okitegeera nga babayita babitiibwa naye ng'ebitiibwa byabwe byakwambala masuuti. Omwana n'abasitula n'abatuusa mu bifo bye baali batalootanga nti bali bituukamu. Abasajja nga bawangalira mu parliament nga talina wadde akakiiko konna mu bukiiko bwa parliament katuulako ng'omukulembeze kukko. N'amujja n'abajjeeyo wansi mu eyo embeera n'abafuula ba opposition leader. N'abafuula ba leader of opposition. N'abafuula ba parliament commissioner. Ebyo byonna nga tebabifunangako mu politics mwe beenyumiriza. Mu politics mwe beyita ba senior. Ebyo byonna tebabifunangako. Naye because of Bobi Wine batambulako n'ezi convoy nga zibakuuma bukuumi nga be ba leader of opposition. Nga ni abatuusiza ku eryo ekkula mu byobufuzi bye beenyumirizamu nti be ba senior baabyo gwe bayita omuto mu byobufuzi nga yabatuusiza ku eyo level. Jowero Ssenyenyi gwe mwerabidde eyali TV president okumala emyaka simanyi 10 n'emeka. Temujjukira kwenyu TV. From there to the parliament. Si wakati yakomaawo chairman wa Kosasi. Teyakomyawo leader of opposition essaawa eno. Because of who? Because of Bobi Wine. Atuusiza abantu ku buli kitiibwa kye baali batalootanga. Katonda amuyisirizaako okukyusa obulamu bw'abantu
muba muwagira ne mubatamuwagira. Naye mujjukire nti nga bamuyisizaako okusitula abalala ate era amuyisirizaako okusuula abalala. Abatamutegedde, abatamukutte mu ngeri y'okumwegendereza baaliko basita essaawa eno nga kati be basembayo wansi baagwa dda. Nga bw'omubuuza ekyamusuula akolimira Bobi Wine. It's because of coming of Bobi Wine yenswala nti abamu mu baali basita baagwa. Abatamutegeera nabo tebayinza mukozesa kubeera nti bakola ki, beekuumira ku mutindo gwe babaddeko oba basituka okuva babadde okutuuka ewalala. Oba kitegeera bw'omukwata obulungi akusitula, bw'otamutegeera akukuba ekigo mu ddakiika. Abantu baayimba ennyimba zaabwe ne zinyumira abantu ne zibafuula abaakabi ne zifuula basita. Ekyabasuula ng'ezimu ku nnyimba abantu ze baali baagala ennyo ez'abafuula abaakabi tebakyasobola kulinnya ku stage ne bazimba because of Bobi Wine. Kato abaluganda mbalamusizzaako nnyo. To Honorable Minister kisoboka gamba nti ye bannange ekitabo ekigenda okusinga okunyumira abaana baffe ne bazzukulu baffe abaliddawo mu ggwanga lya Uganda kyekitabo kya history mwe bagenda okuwandiika ebyafaayo ebikwata ku kyobugagga kye tulina mu Uganda kye tutabangako nakyo kye bayita Bobi Wine. The man is a life changer. Allahu Akbar. Ekigambo ekyo Eddie Kenzo yakyogera ng'ajaganya okweza emyaka 10 n'amusitula n'agamba nti bannange oyo takomaawo we mumulaba nga Bobi Wine naye Katonda amuyisirizzaako okukyusa obulamu bw'abantu. Ndowooza baganda bange ensonga ezo tuziraba bulungi era tuziwulira ate era nga tetukumaze abanaziwulira tugongera maaso n'okuzigoberera tusuubira nti Mukama Katonda ono ng'alwamu ne bannayuganda era ku lwa Uganda eno ajja tuwa ekituufu era bw'aba nga waliwo ensonga yonna Mukama
tumusaba busabi atutaase kubanga tukooya abalabi, tukooya abo bonna abakola ebyabuloko abalina muntu gwe bayisiza. Ampita bubi nange nemba yawa olw'okulumu omutima omukedde nabakyawa nammwe nabalaga omutima ogujjudde. Mwampita fala mwalowooza nti ndibye ebibiina bingi kuba I cannot start a party. Tosobola bankubirawo amasasi. Tosobola kutandika kibiina. Tebayinza kukuganya. Wakati ye Museveni yankubye n'anteeka ku ttaka. Sijja muwagira kuba yangobanga mubbi wa nkoko. Tomunoonyeza kalulu ku luno. Sisobola okujjako nga bampadde ssente. Ezizo omukota yinza wavuwaza famire yange n'aginyoma n'aginyoma. Olutalo lwange lulina mukona ki nyanya lutwe. Organic trade bagimugyemu. Tebayinza kunniyamu. What job can compensate what I've lost? Tewali. Nyumba zonna zifudde buli kimu. Ekyo kulina mufumo tukamunyuma. Tubadde na mukulu tamala emirundi naye munyiivu mu ngeri ze. Buli muntu munyiivu baganda bange kyennyinza bagamba n'okubategeeza. Naye Mukama ng'ali wamu naffe era nga Mukama atukwatiddeko twongera obajjukiza n'okubategeeza tugenda kufuna ekirungi kye tubadde tuyayanira ebbanga lyonna era tusuubira nti Uganda yaffe ejafuuka ey'enjawulo buli kimu kijja ttambulira ddala nga bwe twakibala oba nga bwe tukiyagala era tusuubira nti ku lwa Uganda eno ne bannayuganda ffenna twekwate wamu tutereeze lumu eggwanga lyaffe tulabe nga tutambulira ddala bulungi tufune ekirungi ekimala era tusuubira nti bano tebagenda tulemerako.